Okay, jebale gyokozeeko olunaku olwaleero. Bingi nnyo ebibaddewo sabbiiti eno gye tukubye amabega. Ennaku z'omwezi ziri 13 omwezi gwa 11 omwaka 2023. Byosobodde okukola Mukama yeebazibwe era byosobodde okutuukako. Yeebale nnyo, yeebalire ddala okubanga obituuseeko. Nakugamba ngenda kutuusaako olutalo luno wakati wa Abalalo saako n'Abacholi. Kakati nakusuubiza mu kitundu kiri ekyokubiri gwe atasobola kukiraba oba yakiraba nti ngenda kutuusaako ku bimu ababaka abava mu bitundu bino ebyacholi bye bagamba. Oluvannyuma lwa General Yoweri Kaguta Museveni bwabulwa okusinkana enjuyi zombi zino mu bitundu eby'omwacholi, omwali abakulu okuva mu bitundu by'omwacholi, analabako minisita w'ensonga za ssemateeka omukulu Nobert Mao n'abalala. Naayise ebiragiro nti Abalalo bano basaanidde okuba nga bazimba bugwe oba ebikomera oba okuteetera ente zaabwe okubanga tezigenda kwonoona bintu by'abantu. Era n'abawa bwe tebasobola etuukiriza ekyo n'abawa sabbiiti 3. Kaakano tuli mu sabbiiti ya 2. Biki ebyatuukiddwako? Waliwo ekyakoleddwa era yalagira minisita w'ensonga ez'okwerinda mu ggwanga okubanga akola ku okuggyayo abantu abo, saako n'omubaka wa president mu kitundu ekyo ne minisita atwala ensonga z'abantu abawangalira eyo mu mambuka ga Uganda. Why should you bring cows in an area where you have no control? Therefore, I direct the division commander and the police commander, the regional police commander, police region Kany, and also the minister of northern Uganda, to issue orders for these people to remove their cows. Anybody who has got cows in a non-fenced area, they must go. All of them. Ebyo nanga bimaze okuggwa mu kitundu kino ekyokusatu nakusuubiza okuleetera baminisita abali emabega w'okubba ettaka ly'Abacholi bano, era nga bino byonna yabituwa nakutegeeza nti yemboozi gye twafuna ku omukulu nga mukulembeze wannono okuva mu bitundu ebyo era nga yali mubaka wa paalamenti. Ono si mulala Samuel Odonga Oto, ono mumumanyi bulungi nnyo teyeri antama. Kakati ono agamba nti ekyabamala enviiri ku mutwe era ekikyabeewuunyisa ennyo yengeri abantu bano gye bayingiramu mu ggwanga. Alaba mu social media, Junju Moses, Facebook, TikTok, njagala okutegeeza nti agamba nti abantu bano bayingira mu ggwanga nga tebayina pameti, tebayina mpapula zibakkiriza kubeera mu Uganda. Era ayagala okusookera ddala minisitule y'ensonga ez'omunda n'evunaanyizibwa ku bantu abayingira mu ggwanga n'okufuluma eveeyo bulambirira bukuukubira ennyonnyole abantu bano baayitawa okuyingira mu ggwanga lino erya Uganda. I wrote to the president today, I am agreeing with the position of General Salim Saleh. We give you rights to graze in our land for 6, 7, 8, 9 months, 1, 2, 3 years, and you go. But you cannot come and own it. So user rights, welcome to Acholi. Ownership, no. We don't want to be relegated. In any case, I cannot go and own land in Rwanda, for heaven's sake. They entered Uganda without a visa. Can the Minister of Internal Affairs tell us how this Balalo? I am talking of the Tutsi Balalo. I'm not talking of the Bahima Balalo. How did they enter Uganda without a visa? So as Ugandans, actually, Baganda and Kole, we should be a little protective of our country. We are not going to allow every Jack, Jill and Jerry to come here and say they are also Ugandans. Mbadde nkyali awo ne nnoonya ate ku mubaka Gilbert Oranya, mmanyi bulungi namubawaako mu kitundu kiri ekyasooka. Akakiiko k'eddembe ly'obuntu bwe kaamuyita annyonnyole ku ebyo yali ayogera nti byali bikuma omuliro mu bantu nti biyinza n'okuleetawo ekitta abantu mu bitundu ebyo byacholi wakati w'Abalalo n'Abacholi. Gilbert Oranya ngambye nti ate ekyabeewunyisizza ennyo munnange nti Abalalo bano okumanya bajoga ate batandise n'okuziba amakubo agatambuza Abacholi batwala mu bibanja byabwe saako n'okubaako kye bakola. The path for the community. You realize the community used to walk, they go in their gardens, they go fetching water, and right now they are blocking the roads, they are blocking the water sources. I am telling you there's another problem that is cropping up. The president was very clear. The president said within the 3 weeks, if your land is not fenced, pack your animal and leave. And we are praying that they should respect the presidential directives.
Let those wabula agamba nti akanyoomonyomo kano bwe kaneeyongera bandiwalirizibwa okukunga abantu babeeko kye bakola ku kugoba abalaalo bano ku ttaka lyabwe. I really feel these balalos are becoming very stubborn, and I know if they continue to be stubborn this way, I think we shall evict them forcefully. And we don't want to go along that line. Because the moment we mobilize community to ask them to go, only one day community would tell them to go and they leave. But we don't want to go that direction. Munnange nakusuubiza nti ngenda kutuusaako abamu ku bakungu ba gavumenti oba baminisita abali mu lukwe olw'okwezza ettaka ly'abalaalo. Mu bano kuliko minisita w'ebyobulimi mu ggwanga, oyo mumanyi nnyo bulungi nnyo nnyini ddala ye Bright Lwamirama. Kigambibwa nti Bright Lwamirama ono ayina eka ezisoba mu 2 mu bitundu eby'Abacholi. Omulala era Fayiro Magezi mumujjukira bulungi nnyo naye ayinayo ettaka eka 2. Bino byonna omubaka ono Samuel Odonga Oto annyonnyola. True that some army generals in government are using their positions to acquire land in Acholi. They are brigadiers, they are colonels, they are ministers, they are former NRM mobilizers. So Balalo is being used as a scapegoat. It is also true that the Ministry of Lands last week jumped because they were transferring the titles of the Balalo from Nwaya. The population of Nwaya has increased by 200%, yet the average population of Acholi is increasing by 20 to 30%. So, I would want to say without risk of any contradiction that there are some huge government ministers who are in this deal. I want to mention names. Major Bright Lwamirama has 2,000 acres. Is he a Mulalo? Honorable Magezi, 2,000 acres. So there are people also who are using this latitude of the Balalo to acquire land. And secondly, it is illegal to have firearms. Why are the Balalo grazing using AK-47? The Balalo are grazing their cattle using guns. Who gave them the guns? So this is not acceptable. And I can assure you, we shall eat those cows when this regime ends. We ate it when Amin left. You will kill 10 cows to get 10 hearts. We are going to eat it. So if you don't listen to us, we shall eat it. So ownership of the land in Acholi, no. But user rights, welcome. Wabula bano bonna bagamba nti bino byonna tebagenda kubikkiriza okubanga bigenda mu maaso nga batunula nti omwana n'omuzzukulu ali bajjukira ne bandi bafudde nti bo balwanirira ettaka lyabwe, tebagenda kudda mu kwetuulako, bagenda kulwana okuuka ejjembe okulaba nga abalaalo baabulira ettaka lyabwe. Is it true that someone can buy a land of on about 200,000? No. As of now, they are saying an acre of land is 600,000. They get these young drunk youth in trading center. 600,000 cannot even buy a gold label at the governor. So you say you have bought the land at 600,000. They are taking advantage of the people who are recovering from the war. Even the Quran does not allow that. Even the Bible does not allow that. Don't take advantage of despondent people. Honestly speaking, can you claim you bought an acre of land at 600,000? 600,000? For yours forever? There's something not right. Let them start cooling down and negotiate so that they live amicably with the community of Bacholi. But the moment they continue with their arrogancy, you cannot force yourself to stay where people do not like you. The moment you force yourself to stay, you will see your animals will be killed, you will not find easy life, and automatically you will run willfully by yourself. So let them cool down. Let them tone down, and they start to understand the community they are living in, and we see the way forward. Bano bagamba mu kitundu ekyokuna kye ngenda okutuusaako, bagamba nti bagenda kutandika okuba enkuŋŋaana ezikunga singa sabbiiti 3 zino ziggwako General Yoweri Kaguta Museveni bwabulwa Pulezidenti wa Uganda ze yawa ng'abantu bano tebannaba mu ttaka lyabwe, baakunoonya ekiddako ekyebuuzibwa kiki ekisobola okukolebwa okulaba nga abantu bano bakoma okulwanagana. Kinajjukirwa nti guno si gwe mulundi ogusoose General Yoweri Kaguta Museveni okuyisa ebiragiro ng'era kati giweze emyaka egisoba mu 12 nga pulezidenti ayisa ebiragiro abalaalo bano baamuka ettaka ly'Abacholi, wabula nga tebaamuka era ebiragiro ebyo tebiteekebwa mu nkola. Tuddiŋŋane nate
mu kitundu ekyokuna kyengenda okutuusaako ku Motion Media YouTube. Mwebale nnyo abagenze maaso nga musubscribinga ate n'abalikinze. Comments nazo ziteekeko kikulu nnyo okulaba nga twongera okutegeeza eggwanga ebyo bigenda maaso. Nkwagaliza olunaku olulungi olw'amagoba n'okufuna. Ssaabasajja Kabaka wangaale, mweraba.